Alright, najja wano nemba gamba nchokwata Dr. Byesigye ne bamussa mu kooti y'amagye banoonya ngeri ki gye bayinza okuwetera mu Bobi Wine abasinga obungi ne muwakana nga mwebuuza how is that possible, kigenda kusoboka kitya? Nemba gamba bano abasajja okukwata Byesigye omussa mu kooti y'amagye kirimu engeri bbiri baagala kuwetera mu Bobi Wine. Era engeri esooka ndowooza mwatandise ddo balabanga bagamba Bobi Wine takoze kimala kulwanirira Dr. Kiza Byesigye. Bobi Wine yesuliddeyo gwa nagamba Bobi Wine tamobilizinze bantu kujja kulwanirira Dr. Kiza Byesigye. Bobi Wine tataddeewo mbeera fenna kesi nga gye batadde ku Dr. Byesigye tubadde n'abaana wano abasibe be bagitaddeko nga bawoleza mu makooti g'amagye era ne babakaka n'okukkiriza emisango. Okitegeera tubadde n'abaana wano be basibye Bobi Wine awoleza mu kooti eyo Olivia Lutaya babadde bawoleza mu kooti eyo. Njagala ombuulireyo FDC bameka abapostinga Olivia Lutaya nti free Olivia Lutaya. Njagala ombuulireyo FDC eyavaayo n'agamba nti Bobi Wine ateebwe ave mu kooti oba okuteekawo embeera ne bagamba nti ffe nga FDC tuwakanya ekyabasivilian okuwoleza mu kooti z'amagye mu kangalu kooti za Museveni. So kati olwaleero bagenda mu maaso n'okukiteeka ku Bobi Wine nti takoze kimala kulwanirira Dr. Byesigye. Bobi Wine ayimiridde nga Dr. Byesigye ebbanga ddene kwe kwava n'oluyimba lwa Situka Tutambule. Bobi Wine ogenda okuyimba oluyimba lwa Situka Tutambule yali aluyimbira Dr. Kiza Byesigye ng'amugamba nti wadde embeera emalamu amaanyi naye Situka Tutambule abasinga obungi mujjukira oluyimba olwo. Omanya twafuna ekizibu ky'aba newcomer wano ku TikTok, Facebook ne walala. Ne Bobi Wine ogenda okuyimba oluyimba lwa Situka Tutambule yaluyimbira Dr. Kiza Byesigye azenga ayimirira ne Dr. Kiza Byesigye ebbanga ddene. Naye olw'okuba nti Mwami Museveni anoonya engeri gy'ayinza okuteekawo embeera okutulamu opposition ajja kukwata Byesigye akiteeka ku Bobi Wine. Kati abawagizi ba FDC batandika okukola Bobi Wine ng'omulabe oba NUP ng'abalabe ye kyazakikola. So najja wano nenkibagamba nti ekintu kya ngeri bbiri okubeera nti Museveni akutte Byesigye bakiteeka ku Bobi Wine. Engeri ey'okubiri Museveni asobola okukera ku makya n'akwata Bobi Wine nga bwe yakola mu Arua naye n'amuwozesa mu kooti y'amagye. Kati ng'abantu balina kutuula butuuzi kwesuulirayo gwa nagamba anti nga bateekawo emboozi nti ne Dr. Byesigye kooti eyo yagiwolezaamu. This is not the first time Bobi Wine owoleza mu kooti y'amagye oba sigubwa gwe mulundi oguba gusoose. No, naye asobola omukwata olwaleero oba enkyo oba ddi n'amusaako emmundu nga bwe yakikola mu Arua n'amusiba era n'amuleeta mu kooti y'amagye nga mwawoleza. Kati nga mwabaali badde basituka mugamba ne Kiza Byesigye abadde awoleza mu kooti y'amagye. So kiri nnomo agezako kuddira kangalu kooti eyo kugifuula nnomo nti esobola okuwozesa abatali bannamagye. Agezako kifuula nti kibeere nti kya bulijjo asobola okukwata leero n'akutwala mu kooti y'amagye n'obeera ng'owolezaayo. Nze nina abantu benzize neewuunya ate nga mbatunulidde ebbanga ddene nga beefudisa awo naye nga toliyinza kumulaba ng'alina kyapositize kya NUP yadde nga NUP egudde mu buzibu. Kankubuulire Ssemujju Nganda alina platforms ez'enjawulo, alina Facebook, alina Twitter. Diro wali olaba Ssemujju Nganda ng'avuddeyo apositize ku mwana wa NUP awoleza mu kangalu kooti. Ate kati kambabuulire oyo Ssemujju Nganda tajjangako na ku kitebe kya NUP. At least no Dr. Byesigye yali azzeewokko ne banna abalala abo ne Lukwago naani naye Ssemujju Nganda okumanya omusajja oyo ye talinyanga nawo. Okitegeera abantu bangi betwale tulowooza nti opposition bali mawanga g'ebweru eyo bali mugenda mu maaso n'okupiininga Bobi Wine takoze kimala. Naye nga mazima ddala tubadde ne cases ezifaanaganira ddala bwe zityo. Olivia Lutaya babasibira mu kooti z'amagye ne babakaka n'okukkiriza emisango ng'abasajja bwe bafuuse kyesirikidde. Kati saawa eno baagala ssebo kutuzanyisa ffe bya bufuzi. Forever omanyi Abaganda balina obuzibu bumu bwe buti. Omuganda ayagala yeerumiriza nnyo kwegamba abeerawo nga alinga kwegamba oba nkyogere ntya. Abaganda tulina obuzibu nti maama era ffe Abaganda maama banaatulaba batya mama federo tuwedde mama Omuganda alina nnyo ekintu ekyo okitegedde kugamba abeerawo nga ayina ekyawuli ayina ekimunyigiriza ku mutima ngeno bagenda mu maaso n'okujolonga n'okukola byonna bye baagala. So Abaganda mwejjeemu ekyo. If you supporting Bobi Wine muwagire n'ebyo byonna byakkiririzamu n'ebikolwa bye. So tebagenda kudda wali bagambe nti mulaba Abaganda abantu aba Bobi Wine tebafuddeyo kujja Dr. Byesigye basosoze nga nawe okatandi kugamba maama ate bannange ffe Abaganda ebyo mubyejjeemu. Omuntu akubeererawo wano Nsereko yavaayo n'agamba buli muntu asigale gy'ali abeere gy'ali.
oshegeera aba FDC muteekewo embeera tubagoberere tubayambeko tubanje omusajja mwennyini mutudde mufuna platforms ku TV agenjawulo temuvaayo kubanja Dr. Byesigye ate mukitadde ku Bobi Wine takoze kimala. Bobi Wine yagenda deruzira n'akyalira Dr. Byesigye. Bobi Wine azenga postinga ku platforms z'ebbanga lyonna ensonga za Dr. Byesigye buli lwamukyalira postinga buli wabako kyawakanya alina okupostinga. So kati wana abagezako kuteekamu bino ebibuuzi mubegendereze waliwo abantu abali mu FDC naye nga alina kicho sense nga bakolera gavumenti eno eriko. So mugezeeko okwegendereza abasajja bano ekintu kye bali mugenda mu maaso n'okukola kyagezako kuyuzaayuzaamu NUP lwakuba omuntu ayinza obutakirabirawo mangu omanye abantu baffe ebintu babitegeera mpola naye mwegendereze ukasitola omuntu ayogera ebintu ebifaanagana bwe bityo. Bobi Wine tataddeewo mbeera Bobi Wine simanya biki baagala muweetera mu koona kati naye tubalaba mbagala nnyo peace. Yes, obadde muwuliza mulungi nnyo webale kwekumira ku mayengo gano agayugi updates TV gwe mukwano gwange ali yampuliriza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo. Twabagamba buli nsonga zonna tujja zibaleetera buli alina ekirowoozo ekirina kye kitwongerako tujja kubanga tubaleetera gw'ojajinge olondemu ebyensonga ebitali bya nsonga tobirondamu. Si nsonga ani akyogedde oba waludda oluvuganya oba waludda olugezaako okukuumira gavumenti muyinza bw'abanga alina kyayogedde nga kirina kye kitugattako then awo tujja osinziira okubakubira mu weakness eyo. Buli nsonga tujja kuba tugibaleetera musobole okuba nga mulondokamu mwe mulondamu eby'amakulu nga naawe nkubiriza okujja mu comment section okuteekawo endowooza yo okusinziira ggwe ku kikyolabye ne kyotegedde. Mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Mweraba.